Ebule Sambale osoma ttamu ey'okubiri omwaka guno oluggulwewo olunaku lw'enkya ku bbalaza. Abazadde bali mu keetereekerero ak'okulaba nga bagula ebyo abaana baabwe beetaaga mu kusoma okugenda okutandika olunaku lw'enkya. Wabula abasomesa abeegattira mu kibiina kyabwe UNATU ate balina nteekateeka ndala nnyo. Nga bano bamaliridde okugenda mu maaso n'akeediimo kaabwe ak'obutenya mu kibiina okutandika n'olunaku lw'enkya olwa gavumenti okulemererwa okubasasula ebitundu byabwe 10 ku buli 100 bye baba gibanja. Oyinza okwesanga y'emmanya y'enkoko nga bwe birina okutambula omulyoka tufuna kye twagala. Basabye abazadde butaleeta baana baabwe ku ssomero olunaku lw'enkya kuba tewali musomesa n'omu agenda kubafaako. Kiba kya buvunaanyizibwa omuzadde ng'olina omwana wo bw'oba kugamba nti eyo tulabyeyo empologoma ate gunooga nti zeka ngende nti genda wama mwana gwo kakase. Si kiba kizibu wabaawo ebiddirira. Oyinza okunoonya gw'ogamba nga weefuma abamuze mpulira ng'omuntu akaaba tinekutte nzekka mu byenda ebintu bwe biti. Kino ekijjidde nga abasomesa balina enteekateeka ey'okusisinkana Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda olunaku lw'enkya balabe engeri gye basobola okuwayaamu ku nsonga eno ey'emisala gyabwe. Minisita bw'anaatuyita nga bwe mpulira nti akyatwetaaga tujja kgenda. Tetuli basomesa tuwulirize ate tukomewo tugambe bannaffe nti mumanyi bino bye bagamba. Tuyite n'olukiiko tabamiruka lubeera lw'abantu nga 200 n'okusoba twagala kutuuka mu 3. Era lwe lukiiko olwo lwasalawo kati olukiiko olwo tabamiruka bwe tuluyita nga tugamba nti omukulu twafa abatuseye yatugambye bw'ati mwe mugamba mutya. Nga balindiridde okulaba nti oba oliawo tebagenda kuviira yaabo yakulira ebibiina by'abakozi mu ggwanga lyonna Asha Wilson Owere agamba nti minisita w'ebyenjigiriza Jessica Alupo yaviiriddeko obuzibu buno bwonna. Agamba nti Alupo alemeddwa okwanukula ebizibu by'abasomesa nga ye kyakola kubayisa mu maaso. Obuzibu bwonna buli ku minisita wa education mukyala Alupo kwegamba yeetwala ng'omuntu atayagaliza oba president atayagaliza eggwanga lye atayagaliza abasomesa naye yeerimbika omwo nga minisita. Singa temuvaamu kiramu mu nsisinkano gye balina ne Ssaabaminisita olunaku lw'enkya abasomesa bagamba nti baakweyongerayo ewa pulezidenti w'eggwanga. Ente zino ze baawa eza SACCO kirabika percentage yagenda mu nsawo zaabwe ekyo kigenda kirumamu era nze njagala okumitinga president oku-explaininga ebintu bino byonna. Okuva mu mwaka 2010 abasomesa bazze babanja ebitundu 10 ku buli 100 olw'emisala gyabwe era nga gavumenti yabasuubiza okuwa ebitundu 5 ku buli 100 olw'okubeera nti tyalina ssente zonna. Naye nga ku bitundu 5 ku buli 100 esobodde okubawako ebitundu 4 ku buli 100 ng'esigaza ebitundu 10 ku buli 100 bye beetaaga mu kiseera kino okuddamu okkaaka ennoni. Shamim Batalwo, WBS TV.